Honorable Lutamaguzi Paulson Semakula alina bwino gwaleese omupya omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ne munne Abed Bwanika ebadde bere mu parliament fye tabadde bo abamu badde basirika busiise nga babisirikira nga bagamba wae katubaleke kasita nabo we bali bannaffe naye kati bwino kyabudani wataneko kubambira omukulembeze w'eggwanga ebigambo bino okuvaayo Honorable Lutamaguzi bana basomedde bwino ku bwino yenna n'amumalayo era n'amugjayo katufune omukulu Lutamaguzi Paulson Semakula ayogera ensonga ze kati nono Mpuuga gwe nawulidde boogera genda omubuuze Masaka yasinga okulonda nuupu mu Buganda Luwero ye yasinga gironda kuba otuuka mu disitulikiti nga Raakayi nga ne Mpuuga tebamumanyi nako mwe gwe mwogera nako Lwengo ate mwogera ku biki eyo kakati nze njagala kubasaba ffe tutunuulira broader picture of liberating Uganda not a smaller kakuni kati nange nveyo venga abe nakaseke bajja kumbuza what is all about nakaseke bapulidde ne bano ba Abed Bwanika was nothing mu kabiina ka PDP nga ne bwero si wanu tasobola kubuwangula nga yakona n'akabiina ke kati bwalaba wali amasanyalaze najja yekukuutirize ku nuupu wali amasanyalaze kakati wababala okumuwa ku masanyalaze ng'alinga batule y'emmotoka ebadde yaweddeko n'omujjampu sitantinga n'ayagala okujja akutomere kubanga omujjampu sitantinze ku batule ebadde yaweddeko kati nono Mpuuga gwe nawulidde boogera genda omubuuze Masaka ye yasinga okulonda nuupu mu Buganda Luwero ye yasinga gironda kuba otuuka mu disitulikiti nga Raakayi nga ne Mpuuga tebamumanyi nako mwe gwe mwogera nako Lwengo ate mwogera ku biki eyo kakati nze njagala kubasaba ffe tutunuulira broader picture of liberating Uganda not a smaller kakuni kati nange nveyo venga abe nakaseke bajja kumbuza what is all about nakaseke bapulidde ne bano ba Abed Bwanika was nothing mu kabiina ka PDP nga ne bwero si wanu tasobola kubuwangula nga yakona n'akabiina ke kati bwalaba wali amasanyalaze najja yekukuutirize ku nuupu wali amasanyalaze kakati wababala okumuwa ku masanyalaze ng'alinga batule y'emmotoka ebadde yaweddeko n'omujjampu sitantinga n'ayagala okujja akutomere kubanga omujjampu sitantinze ku batule ebadde yaweddeko Lutamaguzi Paulson Semakula bwati ensonga ze bwazitematema bano nakyabongera akyabawa bano Kyagulanyi abayamba n'abajampu startinga naye ate yamala obajampu startinga kati bakwefula abagezi baagala kumutomera kubanga bakoledde bawulira kati bakitalo nnyo bawulira bamaanyi tebakyagambwako n'olwekyo basobola n'okumutomera ne bamugjawo kuba takyalina mugaso olwedde bamaze okwaka kati mugaso kiddala gwakyalina gye bali kituufu bamutomere aveewo beyagale waliwo wano Lutamaguzi ensonga zino azongeddeko okutereeza abasajja bano mu line entuufu gye balina okutambuliramu ng'akyabawa wuliriza wano gwe Luta ani ababbe eggwanga lino ebyo bye boogera ani ababbe eggwanga lino ebyo bye boogera Lutamaguzi ani ababbe eggwanga Lutamaguzi gwe tuli naye ebigambo bino birungi nnyo njagala obiwulirize gwe wenna alaba kubanga abasajja bano badde bafuuse ekirala nga bafuuse ekyennyinyaza baagala okutwala oba okusaanyawo National Unity Platform lukwesikwesi naye ate kino President Kyagulanyi kyeyagaanye n'agamba okubeera n'abantu ababbi nga tugoba mubbi ne tusirikira ababbi bulakuba abantu baffe tetujja kukikkiriza kubanga okukuba tetulina mulimo ogutuleeta twasituna njawulo naawe bwe tuli mu kujjawo tujjawo mubbi aye naffe tuleeta ababbi kati omulimu gwaffe guba mulimo ki oba tewali n'olwekyo kwe kusalawo pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi n'agamba nti nedda abantu baffe tulina okubeddiza
okubateeka mu sanite, tulina okubazza ku mazima amatuufu ge balina okutambulirako. Kuba tulina ebigendererwa ng'ekibiina kya National Unity Platform. Ebigendererwa bye tulina okutambulirako kwe kulaba nga tewali buli bwanguzi, ettaka ly'abantu teribbibwa, abantu tebatulugunyizibwa, tebawambibwa, tewali kibba bululu, tulina demokurasiya. Kati gwe bw'ova eri ate values zaffe kwe tuyimiridde zituwa omuzinze, zituwa ensonga okulwanyisa General Museveni. Bwe notandika oziyiwamu amazzi, bwe notandika okuzityoboola, kiba kitegeeza toli munnaffe, toli naffe, olina abalala. Kati tuba tulina okwesammulako, tuba tulina okwegobako, tuba tulina okusendera ddala wala. Netusigala n'abo bokka abakkiriza mu values zaffe, abo bokka abaagala bye twagala, abo bokka abalwanirira eggwanga Uganda, abo bokka abalwanisa enguzi, so si kulekawo abo abatemu, ababbi. Aye naffe bye bakola naffe ntandika kubikola. Kati tuba tulina mugaso kiddala eri abatemu abo n'ababbi, tuba tulina mugaso. Nolwekyo tuba tulina okulwana olutalo luno nga tulwana nze naawe, nga tululwana ffenna wamu. Olwo kitukola tukikola tussa kimu, nga tulina direction yetugendamu eri emu. Tukwate bannayuganda tubateeke mu direction batunulemu emu, tubalage nti awo wetulaga bannayuganda bajja kusobola okuzuukuka, bajja kusobola okuyimuka, bajja kusobola okulwanirira eggwanga lyabwe. Naye tutabatunuze mu direction emu, tubatunuze eno n'eno, ne babeera nga kibereberebe ng'omufu atannaba kuziikibwa, takyali mulamu, takyalina butuuze ku nsi, ate ne Magome tannaba kukola ki, kugenda talinayo butuuze, ali awo bw'ati naaganaaga. Nolwekyo tulina okubaako n'oludda side gye tuteekinga, gye tutambulirako nti ffe tutambulira mu butalya nguzi, era n'abali enguzi tubawalana. Soholize omukulu Lutamaguzi ebigambo bye bino. Ani ababbe eggwanga lino? Ebyo bye boogera oyo muwabuzi wa kitaawe, special operation. Ebyuma byekyanzemu obugambo ntaga abawo obugambo bwayogerako, ayogera ku mutabani wa Museveni, nti waliwo abamutembeeta Abed Bwanika, buli ayogera gwayogerako, ate nga baatugambye ne bakansala be bapanze ne bakola yafeesi Masaka. Abed Bwanika yabayita mu National Platform era yabali commendinga kuweebwaki card. Kachiteza waliwo oluganda wakati we ne General Museveni. Katubanga muli mu associating n'ababbe eggwanga, bye bakola nammwe bye mukola, ate mugamba mulwanirira bannayuganda, kituyinza kubakkiriza. Muba muyina ebyammwe bye mugoba, era muba muyina olugendo lwammwe lwe muli mu kutambulako. Kati tuyinza kutambula nammwe, abatambula n'ababbe eggwanga, abatambula ne mutani wa Museveni, abatambula n'aba abali mu kagurupu ako, ne mugamba tujja kubawa obudde, tuba tusobola kububawa, tusobola kutambula nammwe n'olunaku n'olumu, tuba tusobola kubakkiririzamu n'olunaku n'olumu. N'olwekyo tuba tulina okustandinga ku ground zaffe obugumu mu buvumu, ne tugamba nti kino kye twetaaga, kino kye twagala, kino kye tugoberera, buno bwe buvunaanyizibwa bwaffe, kino kye tusuubiza munnayuganda. Naganda bange amanyi kikyakwetaaga gwe nga omukulembeze, era nga gwa mugamba nti nonda tambula na weekalakaasa olw'ensonga ABCD. Ne bane olaba President Uganda bujo agamba nti tumwekalakaase, nga bakulu bano tebeekalakaasa, nga neebuuza lwaki bana abasajja tebaagala kwekalakaasa naye nga balina ensonga zaabwe. Tuyinza gamba munnayuganda weekalakaasa olwa tujjeko Museveni kubanga akola bino ebikolobero ate nga naye byokola okiraba kiri nnomo. Kyova olaba bali tebeekalakaasa nga tobuuza lwaki abasajja tebeekalakaasa, kumbe nabo bali ku mugaati bavuubiika. Kati nwanyo Mpuuga gwe nawulidde boogera genda omubuuze Masaka ya singa okulonda n'oku mu Buganda, Luweero ye yasinga Gironda,
kuba otuuka mu disitulikiti nga Laakayi nga n'Empuuga tebamumanyirako mu gwe mwogera nako. Lwengo ate mwogera ku biki eyo. Kakati nze njagala kubasaba ffe tutunuulira broader picture of liberating Uganda, not a smaller kakuni. Kati nange nveeyo akale ebyo Nakaseke fenga abe Nakaseke bajja kubuuza what is all about Nakaseke. Bapulidde ne bano ba Abed Bwanika. Abed Bwanika was nasty. akale byebyo ebyomukulu Lutamaguzi ebyuma by'omuzunguransi okwekyangacanga ne mu bitegedde. Abed Bwanika yali talina kyali, yali nothing nga Kyagulanyi tanawa kumujampu startinga. N'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba naye yali awedde ku mpagala. Ne President Kyagulanyi yamala bajampu starting yamala bakoleza kati bawulira bakyalo baagala kumutomera. Kale katubalinde tubasabire. Bagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako mwenna okusinziira gye musinziira n'okunjagala mwebali nnyo. Awo Mukama Katonda nsaba bankuumire bataayi mweraba.